obuza butereevu ekibuuzo kyo ne babanga bakiddamu ku mpewo yani tusuubiza abo abanga ebibuuzo byabwe tebididdwamu nti inshallah essaawa yonna amasomo gajja kubanga gabakubirwa babe nga babaddamu. Nja kusaba producer obe nga otuwa ku bibuuzo ebyo ebyasigadde olunaku lwajjo inshallah ate tube nga twengeri mu maaso. Mukulu Ali Ayubu Bagwebu ne ttiimu yo tusaba mutuwe ku bibuuzo ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange n'eddoboozi Nabukenya Maimuna n'erya simolo lyange nga nze chairperson wa Ndegera Market. Okugeraageranya mu kulaba kuba twakatandika nnaku bbiri sinnamanya nnyo binajja mu maaso naye ng'ekyenjawulo ekiriwo ku kino ekisiibo kye tuyingidde kati mu lunaku luba lwakubiri nti twakkirizibwa okuddayo ku mirimu gyaffe tukola naye era nga bumanyi era covid taggwangawo era tukyali mu covid emirimu gyagootaana bizinensi zaafa bakilayanti batono ddala abalala ebyokukola byagaanira ddala tebasobola kukomawo kapito tebalina naye nze mmanyi nti Allah waali buli kimu kijja kutereera era nkakasa tujja kumalako agenda tusobozesa nsaba bampabulemu ku kintu kino kati oyinza okugenda ne weebaka naye ng'olina okugolokoka ekiro olyeddaaku kati ne weesanga oba bambi wakooye nnyo tulo ne tukubba obudde ne busukka mu ssaawa ezo nzikirizibwa okulya ddaaku ne ŋŋenda mu maaso oba biba biwedde olwo olunaku mba nina kulutta. Weewaawo omukyala ndowooza ategeese bulungi addekira ekibuuzo kye yeebase budde n'omukwatira eyo agenda okuzuuka nga ye ssaawa za ddaaku zamuyiseeko asiibe oba olunaku lufudde. Mukadde waffe ekibuuzo amateeka ga ddaaku ndowooza mwabuuliza. اوكي ترجاكم مدام ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام. okusukira ddala nebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okuba nti ate tutambulako ennaku ezisooka ez'omwezi gwa Ramadhan nga ndowooza 10 erisooka twakatambulako leero lunaku lwakusatu alhamdulillah. Era okwo kwenyongera n'okwebaza akakiiko akaddukanya emirimu gya BBS Telefina okuba nti batuwa omukisa tubeeko ate betuyigiriza abasiraamu abali mu mwezi guno gwa Ramadhan mu mwezi guno omutukuvu. So nsaba Allah abeere nga abasiimira ddala era bongere empeera musera. Kakati ekibuuzo ekyo kigwa mu bukulu bw'okulya ddaaku. Mu Luwarabu ddaaku eyitibwa suhur oba asuhur ekijibwa mu kigambo suhur ekitegeeza ku makya ennyo oba ekigambo kye naalikozesezza kiyinza okutegeeza ku makya ennyo oba ku maliiri. Kakati asuhur kyona ekitegeeza okulya emmere ku maliiri oba okulya emmere ku makya ennyo. Amakulu g'Obusiraamu oba amateeka agafuga Obusiraamu naddala ku nsonga eno gatambulira ku kusanyusa Allah. Buli teeka buli mulimu gwonna gwe tuba tukoze kusanyusa Allah naye ng'ekigendererwa mu kino si nti tusanyusa Allah mu mbeera nti oli asazeewo n'agamba nti kayeerumye. So buli twagala okusanyusa Allah tetulina kwerumya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali so strict ku nsonga y'okulya ddaaku. Era mu hadithi emu yagamba nti enjawulo eri wakati w'ekisibo kyaffe n'ekisibo ky'Abayudaaya kwe kulya ddaaku. Kitegereke bulungi nti ate bo Abayudaaya nabo bayimirizanga okusiiba kubanga okusiiba ebadde mpagi y'abakkiriza era bw'osanga nti amadiini gonna bayimirizawo okusiiba naye mu ngeri ezawukana. Abayudaaya baasiibanga naye nga oli akeera ku makya n'atalya ddaaku n'agenda maaso n'okusiiba kega n'abeera mu mbeera ey'okwerumya n'atamanya kigendererwa kya kusiiba inshallah kye tujja okulaba mu maaso eyo. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abeera strict n'agamba okusiiba okwaffe enjawulo eri wakati w'okusiiba okwaffe Abasiraamu n'okusiiba kw'Abayudaaya ye ddaaku ye twawula. In fact ebiseera ebisinga ye kennyini yazuukusa ng'abasahaba be bw'ataasobolanga kubazuukusa kulya ddaaku
nabbi sallallahu alaihi wasallam yalondangayo sahaba nagamba gundi genda ozuukuse banno bazuuke bakole ki balye eddaaku ng'emambya tennasala. Mu hadithi emu yatunyonyola obulungi bw'okulya eddaaku n'agamba nti amateeka agafuga eddaaku n'obulungi obukirimu n'agamba nti tasaharu fa inna fi suhuri baraka, nti muzuuke mulye eddaaku mulye emmere eyo ey'ekiro kubanga mazima ddala mu mmere eyo mulimu emikisa. Liddala nabbi sallallahu alaihi wasallam lyatuuseeko mu kukuza n'okutunyonyola obulungi n'obwetaavu bwa ddaaku mu nsonga z'okusiiba. Kakati era teyakoma ku ekyo, nabbi sallallahu alaihi wasallam okusobola okwanguyiza abakkiriza abasiraamu abaalinga basazeewo okusiiba mu mwezi gwa Ramadhan, yali yakola enteekateeka nti wabeerangawo abaziina babiri, adhaani bbiri. Adhaani yasooka okukolebwa, in fact adhaani eyo okusinziira ku hadithi ze yakolebwa nga Hadrat Bilal yazuukanga nayaziina ng'emambya tennasala asobole ozuukusa abasiraamu. Ekibuuzo ky'amanyi naffe kiri nti yeerabidde n'atakola ki, tewali abaddewo amujjukiza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali akola enteekateeka nti mu buntu omuntu yeerabira, nolwekyo oli yabeerangawo Hadrat Bilal nayaziina nga emambya tennasala, nga adhaani eno yezuukusa abantu n'okulaga abantu nti ebiseera ebyokulya eddaaku bikoze eki bituuse, mwena muzuukuke mugolokoke mulye eddaaku. Kakati Bilali bwe yamalanga abantu bali mu kulya eddaaku, kakati ne babeerawo adhan ate yeyaggalangawo eddaaku. Ndozi yalinga Ibn Maktum radhiallahu anhu, ye yagendanga nayaziina abantu bonna ne bamanya nti kati okulya eddaaku kukoze eki, nti ebiseera by'okulya eddaaku bikomye, emambya olwekoze eki esaze. Kakati eri omuntu azuukuse late alina okitegeera nti okulya eddaaku yali sunna, okulya eddaaku sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kakati ekintu kyonna kyonna bwe kiba nga kibalibwa mu biti ebiri sunna, tewali teeka likakasa nti olina okulya eddaaku osobole okusiiba, oba togiridde olina ekibonerezo. Bw'azuukuka late amalirire niya ye emalirire okuba nti olunaku olwo agenda ddusiiba asiibe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza. Bw'abanga tasobodde kuzuuka kulya eddaaku naye guno omulembe toyina ngeri gy'ogenda kwekwasa nti walemereddwa okuzuukuka olw'ensonga eno n'eno, kubanga Allah ate kati ffe tumwenyumirizaamu nti tuzaaliddwa mu mirembe awali buli kimu, tulina provisions, tulina amasaawa ne adhaani. Bantu edda Bilali yazinanga naye nga tewali muzina mu kitundu nga wetudde emiziki nga mukaaga n'omanya nti kati eddaaku eweddeko, tulina obusimu osetingako alarm week after week kakuzuukusa tisaawa 10 zuukuka okole ki olya eddaaku. Kati omuntu azuukuse late, make your niya olya eddaaku ogende mu maaso. Bw'oba tokisobodde olw'embeera nti gwe tosobola kusiiba, kuba ekigenda ky'okusiiba kusanyusa Allah si kwerumya, olunaku olwo ne lukuyitako, then oliwa the days after, mu nnaku eziba zizzeeko oluvannyuma lwa Ramadhan. Tukuyenzesebo omulabi waffe omulungi neewoza ekibuuzo oba yadde tuwakibuuza naye osobodde okuba nti ofunamu ekyokuyiga. Inshallah nja kusaba tufune ekibuuzo ekyokuba inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya bampita Bibuli Umar, nga mbadde ekisiibo kino twakiwelokamize bulungi era nga nsuubira nti inshallah ekinaaba kigenze nga nze wenkiraba kijja kuba kitukola bulungi, kuba otunuulira ekisiibo kiri ekyayita n'otunuulira ne kino ekisiibo nga tukitandise, nti nze ng'omuntu kiri ekisiibo twali tukyali mu korona nga mungi nnyo nga tosobola na kuva waka, n'okuyiyanga 10 kwalinga kuzibu nnyo. Naye ate oba otunuulidde kino ekisiibo nti Allah abadde atusaasidde nti ati tuli mu kukolako emirimu nga ffe abamu abakozi, ati kati obeera osuubirayoko omusaala osasulwa ekitaali ku kiri ng'omanye oli waka, okuwaayo leika akasente konna ke walinga ofuna kyalinga kizibu. Nsaba kubuuzaayo ku kibuuzo ssebo nti omuntu oba osiibye, kangeze oli musomesa osiibye, tumanyi bulungi nti omusomesa olina okusomesa era aweetaaga okugunjula omwana olina omugunjula. Omwana n'akola omusango ng'olina okumukuba, n'omukuba n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omusomesa n'omukuba, omwana oyo n'akaaba. Ssebo oba osiibulukuse oba nedda? Mwami Umar Bibuli, musomesa
yeetaaza okuba nti omwana yenna student yenna student abamu babeera stubborn akoze ensobi naye nga alina okukwata kaggo ng'engombe y'oluzungu egamba nti spare the rod. Kaakati omwana n'akaaba n'alumizibwa, alaba nga alumizidde omwana, okusiibwa kukulamula kutya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. muganda waffe abuuza ekibuuzo ekirungi actually kitawaanya abantu bangi ng'era etuli bamashekhe ebibuuzo bino tubadde tuzinga tubiwulira era nali nange nga mbuuziddwako ekibuuzo olumosti nga kyekimu bw'oli ng'agamba oba tolina mazzi tolina nakyakulya ku kiseera ekyokusiibuluka osobola okusabula akaana oluyi ne kakaaba n'osiibulukuka n'osiibulukira mu kkubo oli. So naye tulina okujjukira nti omutonzi waffe ye Rahman Rahim Ghafuru Rahim ye musaasize ennyo ekisa ekingi kwegamba ye omutonzi waffe gwe twenyumirizaamu gwe tusinza najja n'atusiza n'omubaka we nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ye rahmatu lil alamin nga kwe kusaasira y'ebitonde byonna. Akwegamba n'olabira ddala nti mu kiseera nga toyogedde na ku Ramadhan yokka tulina okuyitiriza nnyo okuba nti tuli bakisa eri ebitonde bya Mukama Katonda, ate nga si bitonde bya Mukama Katonda kwogera nti bantu, wabula ebitonde bya Mukama Katonda biba bingi, mulimu n'ebisolo mulimu n'emiti. Zijukira ne mu hadisi ezimu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akubiriza abasahaba be nti bwemubanga mugenze mu lutabaalo mugenze mu ntalo ng'ezo naye omuntu atakulumbye tomulumba, n'ekisolo tokisaanyaawo, n'emiti togisaanyaawo. Kwegamba akulaga ekika ekyobusaasizi ekyekika ekyabagulu. So mu ekyo njagala ntegeeze muganda wange oyo abuuziza ekibuuzo nti ate bwe tuyingira ekisiibo ate nno tuyitiriza kuba abasonyiyi. Jukira nti oli gwokubye naye ayina obulamu lwakuba nti gwa muvunaanyizibwako alumizibwa, wabula nti gwa muvunaanyizibwako. Sigambye nti omwana tolina kumugunjula, olina okumugunjula mu mbeera y'olaba nti tejja kugootaanya gwe byokola, ate n'enkolagana wakati wo naye esigalewo. Actually kankotingewo ne hadithi ya nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ng'egamba bulaisa siyamu min al akl wa sharb faqat, nti okulya ekisiibo tekiriiwo kulekayo kulya na kunywa byokka. Ngamba nze nkasa saalidde saanywedde. Egenda maazi negamba fa innama siyamu min al-lagwi wa-rafth, nti ekisiibo kiri mu kweziyiza okukola ebitasaana n'okweyisa obubi. Kadde example nti oyo omwana akubiddwa ng'ogunjudde mu ngeri eyo okukuba nti naye abadde asiibye. Tulaba nti oba olinga tomubazeemu kugamba otataganyiza okusiiba kwe kuba omunyiizizza bambi. So mbadde ngamba nti twandibadde tuyitiriza nnyo okubeera abasonyiwa nnyo mu kisiibo, ne tuteesibira nnyo mu kukambuwala kupanishinga, kuba at the end of the day naawe ojja kwetaaga okusonyiyibwa. To the extent ne hadithi egenda mu maaso eyo yennyini fa in saabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni saim. Ti omuntu bw'obanga olabye osiibye tulina kweyisa mu ngeri bwetyo, kunyiiza abantu, olina okweyisa bulungi, olina okubeera humble always, ng'ekigendererwa kya la'allakum tattakuuna nga aya bwetugamba nti olyoke ofune okutya Mukama Katonda. So nti omuntu to the extent bw'abanga akunyiizizza n'akuvuma oba n'akuyisa obubi,
akugambye nti nze sijja kukuddamu wabula nze nsiibye Nsiibye. sijja kukuddamu. So omwana bw'abanga akoze ekintu kyolaba nti wala ekikususseeko naye osobola still okumusonyiwa n'omugunjula mu ngeri endala Nsewo. n'akitegeera. Wow. Okay. Amulaifu bulungi nsuubira nti kitegese bulungi naye ate n'eri abayizi nabo nsuubira nti nabo bw'abanga naawe wesiibye ate naawe weeyise mu mbeera ennungi lwaki oyagala ate kutwala omukisa ogwo olw'okuba nti okimanyi nti omusomesa asiibye tajja kwako kyankola naawe oteka advantage so ffenna ndowooza okweyisa obulungi kikwatako ffenna. naye ndowooza omusomesa njagala kudda ewa Sheikh Nasir Yes, sir. eriyo ekibuuzo wano sirama agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu amannya Husna Hassan Nakyanzi from Barara Isinjiro. My question is omuntu yenna avudde mu bwenzi after n'alya ddaawo ekisiibo kye kiramulwa kitya cause we know that zina is haram. Assalamu alaikum. Salaamu alaykum. Husna okuva e Mbarara. Husna kati tugambe nti neekolera gyange Why? Tuleme kumubuuliza naye neekolera gyange abuuzizza. amaze okukola egigye n'alya ddaako asiibe n'asibuka nagenda maaso nokukola kakati oyo Allah aba talina kyetaaza ku kisiibo kye nakulumwa njala oba kulumwa nyonta kuba ekigendererwa kya Ramadhan ndowooza kweyongera mu kukola birungi nakubanga omuntu afumitiriza ku bikolwa ebirungi n'ebikolwa ebibi n'aziyizibwa okuba nti akola ebikolwa ebibi n'ebikolwa ebirungi kati oli wabanga akozesa omukisa gw'okuba nti mu kaseera wano ng'asiibye abeera righteous abeera mukkiriza naye nga bw'asibuluka kakati tewali mugaso gwakola ki kusiiba so ekyo kisigala kiri haram that's a straight point kisigala nga kiri haramu era Allah talina kyetaaza kusiiba kwa muntu afaananako bw'atyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for teaching us about Ramadan, brothers. It's a great pleasure. May I know the sacrifices I'm supposed to do during this holy month of Ramadan? Ramadan. Omusajja abuuzizza tatuwadde mannya alakumanya kirungi mirimu ki ebirungi waayo abuuza nti mirimu ki oba sacrifices ki kuwaayo ki basobola okukola mu kisiibo kino. Tulina ekimanyikiddwa obulungi nga sadakatul fitr nga eweebwa gw'alina obusobozi oba oyina ku kasente oyina ebikozesebwa ng'osobola okusharinga ne munno atalina. Kati eyo sadakatul fitr eweebwayo most of the times guba mutemwa nga gwagerekebwa kuva ku markaz kuba national markaz baba bamanyi national headquarters baba bamanyi nti abantu baffe mu mwaka guno gubadde gwa corona bayinza okuba nga tebalina embeera nga si nnungi so ne bateekako omutemwa nga gujja kusoboka ku buli muntu nti buli muntu alina okuwa mutemo bwe guti ate nekibeera nti engeri yobanga ogenda kusanyusa omanyi ku lunaku lwa Eid luba lunaku nga bwogamba Eid celebration oba ogenda kusanyuka kakati newekubiriza nti gwogenda kusanyuka naye ate waliwo muganda wo atalina busobozi bwa kusanyuka naye kyetaaga afuneyo kakiro k'ennyama afuneyo kakiro k'omuceere asobole okutandikira awo naye kati kiba na kirungi nti eyo bwobanga ogiwaddeyo naye ogiwayo some days before Eid nti bali abavunaanyizibwako ensonga eyo ku distributing bafuna ample time bafuna obudde obumala okutegeera nti gundi yali mbwetaavu abeera mu kifo gundi nobanga buno obubaka bwo busobola okubatuukako so kiba kirungi n'okuyitiriza emirimu emirala emirungi to the extent nti nendambina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nti n'okusiibulula muganda wasiibye kiba kikolwa kya mpeera era nti bw'obanga omusiibuludde ofuna empeera naye gye yandifunye naye ate hadisi yeyinyini negamba nti ate sikulowooza nti bw'abanga ofunye kyenkanye naye aba atooleddwako yasigaza mpeera ze zennyini zabadde alina okufuna ng'asiibye ate naawe n'ofuna almost the same. Yes. Naye nga takendezeddwako gwe n'obanga osiibye naye ng'ofunye almost double kubanga okoze nakiri
n'otwala ku mpeera z'oli. So okuliisa abantu, okusiibulira abantu mu kisiibo nakyo kikolwa ky'osobola okwenyigiramu n'ofuna ku mpeera. Kyesa mu kyali awo nsaba tufune ku masimu oba eriyo abasiraamu bali ku masimu ayagadde okuba nti atubuza ekibuuzo naye ate nabo tubawulize bo batugamba kinshalo kiki babuuza kibanjagadde okumanya. Ali ku simu. Hello. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya go ssebo n'egyosinzidde n'ekibuuzo kyo. Amanya gange Yes, Mwami Yusufu. Ssebo. ekibuuzo kyange senga Ssebo. waliwo wano abantu omutuuze naye bamanyi Ssebo. asiiba naye simusiraamu Ssebo. 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 Weewaawo. Amiina ssebo. Weewaawo. Ali kusinga omulala. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssebo. Amannya go. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssebo, tukulya bulungi. Amannya go n'ekibuuzo kyo n'egyosinzidde. Yes, ssebo, Mwami Mustafa kuva Kamwenge. Ssebo. Kati nemala kulikuta nemala kukangasa mundakiga bakumugenda muwezi kange tukola. Ssebo. Kati awo nenebakamuko negamba nzakuza okukazaaleko salakamaga eshafi. Ssebo. Kati tunkwata nenzukuka nga 12 sawa 10 ngagenda kulya shafi endala. Ssebo. Awo sibasibidde bwere abagamulakya gateera dotona tunkwata nenzukuka nga sawa za kulya shafi endala nga sasade gundi nga sasade isha. Ssebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwenza nnyo ssebo Mwami Mustafa kuva Kamwenge olw'ekibuuzo kyo. Ali ku simu omulala. Hello. Yes, ssebo. Amannya gy'osinzidde n'ekibuuzo kyo. Hello, tukulya bulungi ssebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukubi yaffe omulungi tusaba nti bw'obanga otuse okuba nti okuba akasimu either kendeeza eddoboozi lya tv set yo oba va ku tv set yo obe ng'ate osemberako emabega tusobole okuba nti tuwulizanya bulungi, otherwise bonna agamba nti oyagala okwewulira ate nga bw'okuba essimu empuliziganya ojja kuba nga ogikyetaaganyiza. Nolwekyo bw'obanga ogenda kuba essimu kendeeza eddoboozi eryo tusobole okuba nga tuwulizanya bulungi. Nja kusaba tusooke tuddemu abantu abo Mwami Yusufu ne Mwami Mustafa kuva Kamwenge. Shenasi. Era Mwami Yusufu ayinza okuba nga maybe azze late. Kale. Omulama era gwaddeko gwadda kwamisiza eddawo. Kakati omusiibi amisinze Yusufu noza ekibuuzo kibadde ku muntu kusiiba nga si musiraamu. Weewaawo. Kati amanyi alina gw'amanyi alina baasibirako nga si musiraamu naye ng'asiiba. Alina baasibirako abasiraamu. Mu Qur'aan ekitiibwa Allah ategeeza nti a'uudhu billahi mina shaitaani rrajiim bismillahi rahmaani rahiim ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون. Ekiseera kijja kutuuka oba ekiseera kituuka nga ababatali basiraamu beegomba nti kale singa baali basiraamu. Totambulangako ng'oyambadde enkofiira no receiving salaamu okuva eri omuntu ayinza okuba alabika bwebanga namutamiivu nagamba musiraamu salaamu alaikum. Kakati waliwo that love eri mu bantu yadde nga si musiraamu naye nga ekikola kimukola ye kimunyumirwa mubeera mu masomero nolaba nti abayizi basiiba n'abatali basiraamu nabo ne benyigira mu kusiiba baganabo beyise mu mbeera gyemuyisaamu. Kati okusiiba kutuukiriza amateeka ga Allah, kutuukiriza kiragiro kya Allah. Ate mu Qur'an Allah baba alagira bakkiriza si specifically nti ya ayuhal muslimun nti abangamu abasiraamu muyimirizengawo okusiiba all the believers.
ate gwe toli mutima gwa muntu kujajiga nti ono obukkiriza buli kweno level ono tebuli. Omuntu asiibye Allah amuwa empeera ye oba musiraamu oba si musiraamu. Sheikh Ramadan kabagambe Yes. mwami Mustafa kubeka mwenge Kamuddemu naye wabula njagala kusooka nyongerezeho muganda wange kyabadde okunnyonnyola. Kinyonyodde bulungi nnyo. Mu biseera bino Qur'an yatugamba idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Like kyenjagalamu idha jaa nasrullah, ekyo ekiseera kyolaba nti obuwanguzi oba okusaasira ne help n'okuyamba kwa Allah kutuuse ne victory. Awo kiseera ojja kulaba abantu nga bayingira eddiini ya Allah afwaja mu bibinja. Nze ndaba nti akabonero ako kalungi nti oli si musiraamu mukristaayo wabula ayagala asiibe kugamba he is on the way to Islam. Nze nkirabamu obutuufu, nze nkirabamu kintu kirungi, wabula waliwo kenjagala okubategeezaako nti oli bw'abeera mugagga ng'alina abakozi eka, alina abakozi bakozesa mu shamba mu nnimiro ye, ng'abakozi bamanyikiddwa ne ku kyalo bamanyi nti bali 100. Kati gwe n'oyita nga takumanyi n'ogamba nti gwe ojja kugenda mu nnimiro ye olime ojja okireminga empeera, okireminga omusaala, ojja kwesanga nti ye aba talina kimukakasa nti oli mukozi we, era ayinza okuwa empeera, ayinza okuwa omusaala, ayinza n'obutakuwa kuba takumanyi. So mwekyo njagala kurelatinga ne kino ekibuuzo nti oli si musiraamu mukristaayo naye asiibye ayina empeera, ekyo kisigala eri wa Mukama Katonda. Naye kiba kirungi noweregisteringa fuli mu bali abantu 10 noba nti osobola okuclaiminga empeera ezo. Okitegeera ng'oli omukubo. Oli omukubo. Nga ngenda ku kibuuzo kya muganda waffe ow'ekamwenje, abuuzizza nti bw'abanga yeebase nnyo nga tanaba kusaala Isha n'azuukuka mu biseera bya tahajjud, akola atya Isha? Yes, biseera bya ddaaku asobola okusaala Isha. You see, tartib ya swala is so important. Tartib ntegeeza arrangement ne order yazo nti fajiri, dhuhur, asr, maghrib and Isha. Eyo order oyina okugigoberera. So bw'obanga oweebase n'oyita kagamba obudde ne bukuyitako n'osisanga nti ozuukuse mu biseera bya ddaaku, eri Isha tonaba kugisaala, ate jjukira nti weerabidde, tokikoze lwakuba nti okigenderedde, weerabidde. Allah takuvunaana lwakwerabira, wabula woojjukiridde bw'otupa olina okugenda oyisaale swala ya Isha. Kuba ne bw'onaasaala eya tahajjud ey'ekiro, it is not as important as Isha, kuba Isha eri mu ziri 5 ez'etteeka. So alina okusooka asaale swala ya Isha, then alyoke alowooze ku ddaaku n'eta swala ya tahajjud. Mukyala Aida Nalukenga okuva e Buloba abuuza nti kikkirizibwa okuba nga osiibye n'osaavinga abantu emmere abatasiibye ate era n'otereka emmere eyo. For example, ayinza okuba nga mukazi wattu akola mu restaurant, kali mukakola mufumbi wa mmere, kati asanga obuzibu ate n'asiibye, akikola atya? Kakati ekibuuzo ekyo kangizeko kiddamu bwe mba nga mutegedde bulungi. Omwezi gwa Ramadhan tegulina ngeri yonna gye gutaataaganya mulimu gwa muntu. Oli oba muvuzi wa mmotoka, omwezi gwa Ramadhan asigala avuga emmotoka ye naye nga n'okusiiba kuyimirirawo. Kakati n'oyo akola mu restaurant ng'omulimu gwe gwa kulabirira oba kuliisa abantu guli mulimu, ye asiibye. Kakati taliiko kinenyo singa abanga asavinze oba agabudde abantu emmere abatasiibye naye nga ye asiibye, as long as ye ng'omuntu asiibye ayimirizaawo, oba nga omusiraamu alina ateekeddwako etteeka ly'okusiiba ayimirizaawo okusiiba, asigale nga asaavinga abantu emmere, tekiriiko kinenyo kyonna. Okay, tulina bannaffe abalala era akyabuuza ebibuuzo. Ono abuuza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. My question is, I have my daughter
si Muslim, I told her to go back to her parents in this Ramadan. Is it okay for me to give her upkeep money? Is it okay to call her and we talk? Wemba mutegedde bulungi agamba nti ayina omwana gw'abadde alabirira. Wow. Kati ekisibo kituuse ayagala amusindeke eri abazadde be. So oyo yeekalubiza bya bwereere. Oyo omwana gw'abadde amulabirira tewaliyo omusango gwonna gw'abaazizza okubeera mu maka g'abasiraamu. Asobola okusigalamu ne bw'aba nga tasiiba. Kuba gwe you are not going to force somebody to become a believer. Qul law shaa Allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Singa Katonda yayagala yandiwaliriza buli omu mu nsi yonna okubeera musiraamu. Naye teyayagala. Ayagala omuntu akole conscious decision. Nti akole decision eri nga ye mwennyini agivunaanyizibwako. Kati bw'ogamba nti gwe wandyagadde afuuke omusiraamu oba asiibe, otherwise addeyo ewaabwe, ndaba nti oba kunze oba toli mwenkanya. Naye wabula tekisi kyateeka nti alina okuba nti asiiba bw'aba alina okubeera naawe. Nedda bw'aba nga tayagadde kusiiba ate naawe okimanyi si musiraamu, lwaki omuwaliriza? Leka abeere naawe, obadde gwamulabirira, so si burden of course kuba abadde naawe. Togenda kugamba nti omwezi guno gubikinyize nnyo, so ogumiikiriza omwana abeere naawe. Nekirala tolina nakyovaako kyeŋŋamba singa osigala naye. Onabuuza assalamu alaikum. Si kibuuzo. My name is Nsubuga Abdul Shakur. I have no question, but only want to thank the sheikhs for the dedication of teaching us. Mwami Shakur Nsubuga tukweyanziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kyembuuza, singa nsangibwa nga nina omukyala atali muwoowe ate nga tulina abaana era nga n'obusobozi obubuwoowa essaawa eno sibulina, ate nga n'obusobozi okumusimbika ewaabwe mu Ramadhan nabwo sibulina, seeka tweyise tutya mu maka gaffe mu kiseera kino, era ekirala tusiibe oba tubireke? Kinasiri kakati ekibuuzo ekyo kirimu ebitundu nga bibiri. Kangezeho okulaba nti nziramu okusinziira ku ngeri gy'abuuzizza. Ekisooka obufumbo n'okusiiba, embeera gy'alimu ey'okuba nti ye ne mukyala we tebawoowebwanga. Kakati tulina gye nandisenga misconception naddala mu basiraamu oba mu bavubuka okutya okuyimirizaawo nika olw'okuba nti ng'olowooza nti tolina busobozi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatulaalika okuyimirizangawo nika. Yagamba alinu nikah, timuyimirizengawo okuwoowo bamuyimirizengawo nika. Ddala abantu abagalana nga musiimaganya ensi yo netegeere. Very good. Nika eyo bwemba nga musazewo okuwasingana buli kimu kirangirirwenga wa muzikiti. Nti buli musiraamu amanye nti Abdullah agenze ne Aisha oba Khadija atwaliddwa Mustafa. Kakati misconception gyenjogeddeko yeno nti oli okulowooza nti okukola nika kiri expensive, naye ate oba oliawo tonenya abavubuka olwa standards eziri set ennaku zino nti omwana ogenda n'omuinvitinga oba mukwano gwakuyita ku mbaga oba ku nika, ti nika yagundi gyeri n'ogituukako nga mutuufu eri wathe miliyoni nga 5 oba 3 oba 4. Kati n'opima ntandikidde wanze Abdallah wange nze nasobola omuyita nasobola okikola. Naye nga mu busiraamu si enjigiriza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ebintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bye yasinganga okwanguya kwalinga kuwoowa baagalana kyangu. Kakati pressure guba weteekako yaki okuinvitinga abantu oba oliawo naye obuzibu bwasanze kwagambye obusobozi tabuyina mu kiseera obusobozi olina obusobozi kubanga olina omukyala omulabirira alya buli lunaku, olina n'abaana balya buli lunaku nkiwa, oyinza n'okuba nga obaweerera. Olina obusobozi, kitegeeza obuyimirizaawo nika, era kuba kwekwasa ogamba nti sirina busobozi. Kakati nika tekutiisa kuyimirizaawo kubanga bwe kiba nga kikulemeseza bantu bameka beetagisa okuyimirizaawo nika. Sheikh Sab si bana 4 to 5 people
gwe kawasa gwogenda okuwasa wali ne sheekha agenda okukola ki mubbagatta nga unika yimirirawo gamba ne oba n'omutwalo kwekalubiriza tuli mu showbiz ennaku kakati oyo alina okubeerawo ne witnesses of course. kakati omuntu ng'oyo advice enyiza omuwa agenda maaso n'okusiiba already kino kyayita mulimu ensonga ezimu nga kyayita weetaaga kirongoosa naye tukiyita kuzza bujja bufumbo kiringa mu mateeka ag'okufumbiriza n'okufumbirwa n'okuwasa waliwo ebintu nti byo bisobola okuba nga biziyiza obufumbo okuba butukuvu naye nga bisobola okuvaawo. Ate waliwo ebibanga weebiri tebirivaawo nga kitegeeza nti obufumbo haramu tebulibeerawo ne bw'obanga mwe mu bufumbo obwo naye nga si bwakubeerawo. For example nga wa an tajmau baina al ukhtain, Qur'an etugamba nti tosobola kubanga ogasse aba sisters babiri kati bw'obanga uli mu bufumbo bwa kika ekyo olaba nti by all means olina okutaako is haram. Naye kati ng'ono teyatereeza bufumbo bwe in the form of nikah naye nga it can be rectified after. So nze nga nyongereza ku ddoboozi nga amplifying eddoboozi lya sheekha ngamba yandigenze agende mu maaso ng'asiiba naye atwale obuvunaanyizibwa bw'okulongoosa ensobi eyo kuba the end of the day abaana bemuzadde nga temutukuzizza. Sagala kukozesa kigambo ekikambwe naye baba nga mujja kubaleetera obuzibu. Era no naye ndoza ali mukwali limonze Ismail bwemba n'omukyala nga si muwoowe n'addako ewaabwe n'asigala nga mpeereza ebirabo mbitwala simanyi lwaki abasiraamu alina omukyala omukyala nga simu omuntu nga simu otaba mukyalawo amalafuka abatanaba kubeera of course kuba esawa yonna ali mutambulira mu bwenzi. Yes, so abatanaba kubeera wabula ekirabo si kyekintu ekigandibwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba tahabbu nti muwangane ebirabo mujja kufosteringa okwagala mu mmwe. Nze nyinza okuba n'emikwano ga era nga bwenjirina abatali basiraamu naye nga twegwa mu kifuba ne tubuuzagana nemuwaayo 10 obanga ndulina naye nampaayo 10 ng'akirina nampaayo nemuwa ekitabo genda osomeko nange naye nampa ekitabo nga bwe bulamu tulina okubeeramu naye tosobola kugamba nti ate musiraamu oli mukwano gwo ajja kukuwa ekirabo okikkirize naawe era ojja kumuwa. Tufune ku simu endala. Ali ku simu. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo amannya go gy'osizire n'ekibuuzo kyo. Mwamuddala wasa kwe mubende. Sebo. Hello. Sebo. Sebo. Myaka kirina okusiiba kale mukulu abantu abakule baana abatalina okusiiba. Ekibuuzo ekirala newankubadde tetunasembera mu embayo wasaaaefiti singa era n'abakozi ewakanga si basiraamu nabo nina okubaweera zakatufiti kubanga n'omwana yakazaalibwa nina omuweera zakatufiti naye singa abakozi baba si basiraamu nabo nina okubaweera zakatufiti. Barakallah. Ali ku simu mulala. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya go Sebo? Amannya go Sebo? Yes, Mwami Hakim. Osinziddwa Mwami Hakim. Yes, Sebo. Yes, Sebo. Yes, Sebo. Yes, Sebo.
weewaawo ndoza tutandikire mwami Hakimu tuke tugende ku mwami Dalawusi era atambulira mu kuba nti omukyala si musiraamu naye baabawoowa alamulwa atya yabadde mwami Dalawusi ow'Emubende Hakimu w'Ekawempe awo Hakimu w'Ekawempe kakati nkirabamu advantage okuba nti yawasa sigambye nti kyekirungi ennyo omanyi bw'obanga owasizza mu ddiini endala gwe oyinza obutalaba kizibu naye abaana bamuzadde bajja kufuna obuzibu nti oli ajja kukeera ku makya nga bwe tumanyi ffe abasajja tugenda kunoonya akawogo abaana nabo balekera omukyala yabakuza kyokka ate si musiraamu ojja kuvaawo bagende mu church okomewo olwokutwala bagambe tugende mu muzigiti so confusion eriwaawo mbanga muzadde abaana 10 ekanashuwayo bonna si ba mu busiraamu mu bonna abo 10 ojja kusangako nga bataano abajja kugamba nti kale kangende mu busiraamu Allah waba akusasira otherwise bonna bayinza okugoberera maama waabwe kuba yabeera nabo buli kayisa konna ke bayina ke bakola baba bakakopye kuki kati nga compatibility mu nsinza buzibu nnyo n'abaana mubateeka mu bukalubirivu n'agamba ono agamba tugende eno nono n'agamba tugende eno wegamba nabo ne batafuna mbeera eyawamu so mwekyo njagala kutegeeza nti kyandibadde kirungi n'obanga wawasa musiraamu munno wabula yadde kirungi nti wawoowebwa ate kibadde kina kirungi tewaliyo ekiwandiikiddwa nti atali musiraamu tomuwoowa mpozi ng'omanyi nti mushirika n'ebirala nti oyo omukyala gw'omanyi gubanga ogenda okuwasa kuba kati tetuddiramu oyo abuuziza wabula tutegeeza n'abalala nti omukyala gw'ogenda okuwasa olina okuba nti olina okuba mukakafu nti takola shirik tagattako katonda n'ekintu ekirala akkiriza nti katonda ali omu kuba ne Qur'an tegamba wala taqulu thalatha togamba nti abakatonda basukka mu togamba nti bali basatu era wolowoleza oba wolaba nti oyo omukyala gw'ogenda okuwasa nti ayinamu endowooza ey'okugattawo ku katonda n'ebintu era oyo abeera haramu wabula bw'olaba nti oyo talina buzibu Allah akkiriza nti katonda ali omu era tamugattako kintu kyonna talina mu rushirik oyo ne wabanga si musiraamu you are allowed to marry such kind of a lady so you are allowed to do so. Shenaseti mwami Dalawusi Emubende emyaka gy'okusiiba kale mukulu Dalawusi Emubende bwemanga nkiwumbi ewumbi myaka ki omuntu yenna tutandikako okusiiba kale njagala kukola ka supplement katunoonya ku kibuuzo ekiwedde kubanga kizibu kye tulina ndooza mu umma abantu bangi batomedde naye bakitegeere bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa lines mwe tulina oba ensalo mwe tulina okuyitanga tukyuzinga abantu b'okuwasa yatugamba nti ebiseera ebisinga tunkihu almar'a bi arba'in nti omuntu omukyala awasibwa ku nsonga nga nnya oli za consideringa limaliha lijamaliha nahasabiha walidiniha nti olayinza oconsideringa esente ez'omuntu gwagenda okuwasa omukyala wagenda okuwasa obugagga bwe family background n'obulungi olina agamba mwegombyeko mukyala alina kafesi keeko alina buli kimu Allah yakimuwa ng'abavubuka bwe tutera oconsideringa naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate bwe yakoona ku ddiini n'agamba nti naye nze fadhfar bidhati ddin tarabat yadak nti naye considering eddiini y'omuntu oyo bwogenda okuwasa otherwise bw'otakikola ojja kubonyesa emikono actually mwaliisa eyo olaba bino ebintu ebyasooka bino byonna ebisatu byonna bisobola okusaanawo oyo omuntu bwagenda ng'ayejinga ng'akula buli obulungi mulaba alina enkanyanya amatama gaggwa okizula nti n'akazigo talina naye wali wakalaba okugenda naye the advantage with faith nti tesobola kusaanawo most of the times egenda ng'ebeera strong ate omuntu gyakumukubeera ng'akula okitegeera so kyova olaba Mutume yagamba fadhfar bidhati ddin
olina okuba nga oprioritizinga londa ofisira eddiini, ku ddiini olina kakati okulondawo eddiini. okwewala ebikola shiriki basajja bala ebintu bingi olina kubireso naga sheekh nasanze olwala mu buugi ndaga nti kisi mulundi gumu mba ndya nensanga enviiri ng'omukyala ye mushiriku awedde emirimu kulondalonda mushiriku awedde emirimu ye bamugamba omwami mulunge akwagale tajja kufiira kugoweka nti mulunze nti amuteremu enjala mu mmere kasita ali olwala lwo awedde onywa obuugi nosanga So, kati yeah, shiriki, yeah. ono abuuzizza naye Alhamdulillah. jamaata ahmadiya allah Yeah. yatuwa ekyengera Wow. nti tulina khilafat tulina okulamulwa ku nsonga eyo kuba abantu bangi bagitankana nosanga waliwo n'abamu abakaluubiriza abaana okusiiba nosanga abamu bakaka mwana myaka mukaaga baana bato ye nga alowooza traininga mwana okusiiba alowooza amutraininga naye tulina okubangulwa n'okola ki Wow. n'okunnyonnyola khalifa ffe omwagalo owokubiri Yes, sir. radiallahu anhu hadrat khalifatu lmasih athani radiallahu anhum yatunnyonnyolera omuntu omwana alina okusiiba kansome era mbadde nsaba abalabi ba bbs terefayina muwulirize bulungi ebigambo bino Yes, sir. nkiwawe n'amaliro buli omu ajja kuba ategedde Yes, sir. emyaka gy'omuntu alina okusiiba Yes, sir. era obisoma ng'obijjawa mu kitabo okusiiba omwezi gwa ramadan Wow. ekitabo kino wekiri ku headquarter zaffe eza ahmadia muslim association ewandegeya Wow. abakyagadde yenna osobola okujja newefunula kopi infact ebibuuzo ebisinga byebabuuza byaddibwamu mu kiri ekitabo Yes, sir. kakati mufo kyokuddawo nobeera n'akabuuzo singa mba nsiibye ate nensibuluka nsobola okuddamu nensiiba amagezi g'omuwa buy this book ekitabo kino ilimu yonna ekwata ku ramadhani mweri oba kamekasima mutwalo oza mutwalo nga gumu nga ofuna ekitabo kino buli ramadhani obeera kati huzuru agamba waliwo abantu abamu abakaka abaana abato okusiiba ng'ate buli tteeka lirina obukwakkulizo bwalyo obw'enjawulo n'ebiseera we lisaanidde okussibwa mu nkola okusinziira ku ntaputa yaffe ey'amateeka g'obusiraamu amateeka agamu gakakata ku muntu ng'awezezza emyaka ena genda maaso n'agamba ate amateeka amalala ne gamukakatako ng'awezezza okuva ku myaka 7 okutuuka ku myaka 12 ate amateeka amalala ne gamukakatako okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 17 okusinziira ku ndowooza yange nga ye khalifa okusiiba kukakata ku muntu awezezza okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 18 wakati w'egyo emyaka ebiri oyaba akakatako okusiiba era gino gy'emyaka omuntu wabalirwa nti akuze between 15 and 18 years omwana asaala akubirizibwe okutandika okwegeza mu kusiiba nga yakaweza emyaka 15 ate baweza emyaka 18 asaana akimanye nti kati okusiiba kumukakatirako ddala zijukira bulungi bwe twali tukyali bato twafunanga nnyo ekinyegenyege ky'okusiiba khalifa agamba naye hadrat masih al-Mawud alayhi salatu wassalamu teyatukkirizanga kusiiba wabula mu kifo ky'okusiiba yatukubirizanga nnyo okwenyigira mu kusinza okulala kwonna okukolebwa mu mwezi gwa Ramadhan n'olwekyo abaana abato basaanidde okuyisibwa agamba nti abaana abato basaanidde okuziyizibwa okusiiba olw'okubasobozesa okukula obulungi nga bamaanyi naye bwe baweza emyaka 15 nga bakuze bulungi olwo buba buvunaanyizibwa bwabazadde baabwe okubakubirizanga okusiiba ng'afundikira agamba naye era kino kisaana kikolebwe mu mukwano wamu n'obugumiikiriza ng'obayigiriza omwaka omwana gwalina okutandikiramu okusiiba asaana aweebwe eddembe okusiibamu ennaku z'aba asobodde ate omwaka oguddako ayongereko ku nnaku zeyasiiba bw'atyo mu mwaka gwe ogwokusatu ogw'okusiiba aba asobola n'okusiiba omwezi gwonna olw'ensonga nti aba amanyidde okusiiba mpola mpola okusinziira ku myaka gy'alina myaka ng'ebiri oba esatu bino biri mu al-fadl kakati omwana oyo abakaka kano kankababuulire onokako omwana omuto okusiiba omwana oyo asiibye naye okusiiba okwo aba tasiibye nti oba asanyusiza Allah oba kufuna mpeera ya Allah aba yeerumiza nga ye aba amukase kyekimu nole yabuuza nti ate omukadde emyaka 9 naye akyalinamu kukikumanyi omuntu oyo aba avudde ku kigenda ky'okusiiba asiimye abeere nga asiimibwa Allah
aba atuuse ku ddala okuba nti yeekalubiriza Omubiri emyaka munafu, 9 era atwalibwa ng'omwana omuto oba oli awo. amateeka ogatuukiriza emyaka Allah gyakuwangaziza kaluduse mu mbeera ey'obunafu. Qur'an egamba nti waman nu'amiruhu nakisu fil khalq. Allah yakikola kiri nakyo bwakutonda ng'ozaalibwa waliwo emyaka egyovubuka ng'olina amaanyi, you can do anything, buli kimu kyonna kino okikola, naye atuuse ekiseera n'akukaddiya, naye okyalina ka imaani kali kuthurayo gamba nze kati n'okusiiba. Omanyi abaana abato baba bali mu gundi mu stage ey'okubuildinga omubiri immune system. Bwobanga omukasi okusiiba ku myaka 5 7 ajja kwesanga mu bulamu bwe at a later stage mu myaka ya 3 repercussions nga tasobola kusiiba ate bulamu bujja emyaka yalwala 17 myaka 2 nga gannalwala. Tuleme ate munange ekiseera nze kyendaba nti this is really akhiru zaman. Usanga oli yeewaana nti owange ow'emyaka 3 olaba yakikubye wali oli ku mwana wa myaka 3 gukako naye ng'omanyi tulina mukosa. So emyaka Khalifa agitegeezezza nti ku myaka 15 wakati wa 15 18 omuntu oyo aba alalikibwako kuba nti asiba, naye mu bugumiikiriza n'okumuyigiriza mu training. Actually waliwo neyewaana accident oba yali accident oba kwali kusalayo kwa kadiri ya Allah oli yali akase mwana we, mwana n'afa neyewaana nze owange wallahi yatukiza tekali Allah banange you are forcing this kid okusiiba nga naye talina conscious nakyali kukola. So oba omukalubiriza ebyaddala. Mukyala Aida akomyewo, naye akomyewo musalo yakwebaza bambi agamba nti thanks a lot for the program, really it has healed my heart. My question was answered well through another person's question. Okay. I really appreciate for the program. May Allah reward you in this Ramadan. Allahumma tulina n'omukadde waffe wano omulala Matovu Sad agamba assalamu alaikum brothers, barakallahu fikum for the show here watching. Barakallahu fikum. Mu dakiika emu sekendi butono nga tumaliriza ebigambo ebisembesebo. Ebigambo byange ebisembayo biri nti sisobola gaana era buli lukya tulina okuyitiriza okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mutuufu Ramadhan ebbiri ey'omwaka oguwedde naguno omwaka size Ramadhan omuntu zabadde asuubira nti zinaaba nyangu, naye munnaye weesanga okoze ekyo otambudde olunaku olusooka olwokubiri n'olwokusatu paka olwogimalako. So nolwekyo kyamaanyi nnyo okuba nti Allah atuyambye ne tuba nga tuyimirizawo omwezi gwa Ramadhan mu mbeera enyangu n'etali nyangu alhamdulillah. Then era n'okwebaza bakama baffe oba managing team eya TV station BBS Telefina okuba nti batuwa obudde si kyangu okuba nti musomesa ensi essaawa namba. So tusaba Allah abeere nti abongerera ddala ekisingira ddala obulungi. Mbagaliza Ramadhan ennungi mwenna era nsaba Allah abeere nti akuuma buli kinoomu nga mulamu bulungi omwezi guno n'obulamu bwonna inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan esebo ngamaliriza Allah atugamba yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-yusra wala al-usra. Katonda tabagaliza bukalubirivu, abagaliza bwangu. Kakati gwe toddamu kukalubiriza baana bo abatana kutuuka kusiiba. Ekirala ngamaliriza waliwo abuuliza ku zakatul fitr. Bonna abo mu nyumba ye alina okubasasulira yesebo, bonna olina okubasasulira lwakuba nti oyina omanyi nti eno zakatul fitr egenda kufuna sigwa agenda ogifunamu ate gwe olina obusobozi osobola okugula kiro y'ennyama nabwo ogula 10 osigala nga nsawo nga alhamdulillah nga tenina kyebadde. So gweojjamu essente ezitalina nyingi n'owaayo omusajja oli atalina busobozi naye asanyuke ku lunaku lwayidi nga gwe bogenda okusanyuka okifunamu buzibu ki? So wandibadde bonna abali mu nyumba yo era gwe wabadde baliisa the whole year togenda kukalubirizibwa ku nnaku ate nga mbalibazi ayamamaadodai. So kukubiriza togwamu maanyi oze okikola bonna abali mu nyumba yo basasulire guli omutemwa gwennyini n'abanga yakazaalibwa leero kuba kiba kyengera tomwevuma nti ate ono lwakyaze ku kiseera ki. So basasulire. N'ekirala kansembeeyo nga njozayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka egyo myaka 66. Wanafe omulungi tetujja kusukkawo awo
tukweyanza akadde k'otuwadde, tukweyanza obugumiikiriza, ate tukweyanza ddala okubeera nti oli mujumbize, era tusaba osigale oli mujumbize kuba ennaku twakatambulako zizo 3 tukyalina ennaku zaffe insha Allah oba oli awo 29 oba 27 oba 26 oli awo. Nabwe ekyo tubeeyanza. Programu eno era nsigala neebaza abakadde baffe bajamaat Ahmadiyya abakola kino ekisobola kulaba nti emiirawo. Tusaba Mukama Katonda abeere nga asomesa okw'ekirungi. Jo twalanze wano website ojja osanga ebyobugagga bino www.islamictreasury.org.ug. kale ebitabo ebisinga byonna Qur'an entukuvu nga bumulaba ku screen evundula mu lulimi Oluganda n'endala zonna gye ziri. So n'ekitabo kino abaseeka kye bagezaho okunyonyola mwezi guno gwa Ramadhan, mwezi gwa Ramadhan byonna bingi ojja kusanga obisangayo. So obeera nga ogenda ku mutimbagano ogwo ogwa www.islamictreasury.org.ug ojja kuba nti ofuna amakula mu kumanya. Okay. Nsigadde omwanjuzi wa programu eno Ismail Ssegonje Kiyemba tusenkanisha insha Allah ate oba oli awo tugende kuba nti tuyiga nsaba Mukama Katonda ekisibo kino abe nga kitugondeza era tuteekemu abo abagenda okuba nti bafuna empeera kubanga yatugamba nti empeera y'okusiiba y'omusiibi egyesigaliza. So tusaba ateeke mu kisa atisaasi ateeke mu abo baana aba nti akkiriza okusiiba kwabwe. Ramadhan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم tosubwa ku BBS Telefina. Kino ky'omukulu bino by'abaana gwanyumirwa ebyafaayo n'ebifa mu bwakabaka bwa Buganda ebyobuwangwa empisa n'ennono. Tosubwa program ekiterega buli lwa Sunday ssaawa 2 ez'ekiro wano ku BBS Telefina ne Mukasa Kafeero. Tosubwa Officer, no, Officer, because music. Officer, no, Josh King. Okuterwa kuba sirina njogeza. Okuterwa kuba sirina biwandiiko ngambe njogeza. Lwakuba